Honorable okikoze otya ebbanga lino lyomaze mu buyimbi nga tetukuwulirangako mu scenario yonna oba omuntu nti wavumye omuntu. Honorable ekintu ekyo kikuumya otya? Kisinze wa gye wakulira. Gye wakulira baba balina bwe bakuteekateeka. Era enteekateeka gye bakuteekateeka bujja mbangi kyogenda okuexhibiti. Honorable okikoze otya ebbanga lyomaze ng'osobodde okukola ebintu ebirungi okuli bizinesi z'okoze, ennyumba z'ozimbye. Honorable ekintu ekyo wakikola otya? Bujja mu music okufaanana ng'emirimu emirala music business. So olina okuba nga mubalanga bizinesi endala zonna. So nti era tukirowoozaako ng'omuntu ffe twatya nnyo nga twakatandika okuyimba. Kintu kye twasinganga okutunula twatunulanga abayimbi baalinga bamalamu amaanyi nga otuuka n'ekirowoozo n'ogamba nti enda nange kufaanana bwe nti ng'abayimbi bakaddiwa bamala okuyimba babeera ng'ate abantu abatalina mugaso ku kitundu nga babeera baswaza. So ffe twatandika okuyimba walingawo abasajja bambi bakongo naye nga basuula mu lumu emu abantu nga 6 kati nga tuula kimalamu amaanyi. So twajja n'ekifaananyi nti tusobola we can do better. Ne tujjawo ne tutunula weaknesses zaabwe ne tugamba no tetugenda kubeera bayimbi ate tufaanane tutya. Era olaba era yaffe yalimu abantu abakulaakulana nti nze nagenda naliwe nazimbira woteeri yali nsula mu lumu ya bisenge 2 emakindi awo mabega wa kalenda naye nga mmanyi nti nsooka mbala kukola bizinesi ejja kuzimba amaka genjagala gonna nti waliwo bye tutaapapira. So tukyenyumirizaamu nti okusalawo kwaffe kwatuyamba. Kati Honorable bubaka kiboolekere eri abavubuka nga bali mu music naye nga tebannaba kufuna nteekateeka zikola bintu ebyo mu bye mwakola. Bubaka kibobalekera abavubuka abayimba balina okulowooza ku fallback position yo nti enkya bino bwe binaggwa ngenda kuba ntya. Olina okukirowooza nno kubanga erinnya lyo bali kutuuma ne gwe n'otandika n'okutya okuyita abakumanyi we bali ng'ogamba bagenda kunsekerera. So nga waliwo kataimu akajja ng'olina ky'oli olina ky'ofuuse ng'olina kukozesaako. Omuntu ne bw'afuna oluyimba lumu ne lwaka nga waliwo abayimbi bambi bendabyeko ng'afuna oluyimba lumu ne lwaka nnyo n'olwo lwokka lumumala okufuuka okumutereeza obulamu bwe bwonna singa aba akitegedde nti kansooke kukolera wano asobola okufuuka omuntu obuvunaanyizibwa wadde tafunye luyimba. Honorable oli muyimbi otendeseeyo mutabani wo oba omuntu mu famire yonna? Siina mwana amanyi kuyimba, abaana bange tebamanyi kuyimba, bayimba bubi. Ninamu omwana mpozi omuto ennyo omuwala gwe mpulanga amanyimu okuyimba naye bano abalala tebamanyi kuyimba. Honorable ate w'omuyigiriza? Akuyimba tebakuyigiriza era bwe bayigiriza amala n'abikola bulala. Nze abange be nagezesa nabagamba akiganye okuyimba kwagaane wanga. Kati Honorable olina enteekateeka ezireetayo omuntu omulala? Okumuleeta nti benyambyeko we balina bajja kuleeta kulala. Honorable bubaka kiboolekera abantu b'ekakuuto abalonzi bo? Abantu bange ab'ekakuuto baganda bange mwena nja kuba nabo ku Sande eno. Ku Sande nga 7 tusooka kuduuka misinde gya Ssaabasajja tuve mu misinde tuyingire enguliko budde paka ku makya binyaanya abayimbi bajja okusooka bayimbe. Abayimbi baffe twagala okukwatako ku mukono bajja okusooka okugezesebwa. Abayimbi bajje bandi ekube abayimbi ab'enjawulo bayimbe tugende mu baziira ttone n'ebinyaanya. Tubaleetera JJ events. Honorable walina enteekateeka z'oluguudo lutuuseewa? Oluguudo twalucommissioninze last week. Oluguudo lwa Masaka Mutukula Prime Minister yabaddeyo n'ebimmotoka byonna ne babivuga ne babireeta lugenda kutandika. Ate Honorable lwa Kyapa Kasensero? Kyapa Kasensero we luli lutaano baluterezaako naye tebannalukola chorus ne lulungi lumbeera nnungi. Okay Honorable tweyanziza.